eno kitaawe n'afumbirwa ew'omwami we ne babeera mu maka amalungi era bakaakano mukama nti amaka g'omwami ono gasaasaagane mukama nti gategeerekeka nsaba amaanyi go omukono gw'omukama gujja gumubeereko mukama abeere bulungi amaka ge gatereere tusabira omukyalo oyo mukama naye omukwateko adde engulu ategeere kikyakola kubanga omulabe sitaani amuwagudde nnyo naye nsaba mu linnya erya Yesu abeere bulungi era omwami ono musabira nga nsaba Katonda mbuuza mmwe kiki kye mukola tusaba gwe twanti tusaba musaba mwekutteko ono mulokole azansabireko gwe twamaka gaffe tege ansabirako katonda ayinza okunsabira nga tankutteeko nga kukwata kata mwetunudde namu osibye n'essaati ekifundikwa onayambadde olugoye olukulaga wano kiki kye muliko kye mugezaako okutegeeza ne mulokole naye tosobola kumuwamu akatiibwa akatono bwe kati nga nkamuwaakangani Chochi afuse chochi era abantu mu kibuga bonna bagamba chochi ye chochi anti twareka mama Richard aganye bawe ogenda ku church okubeera nga asabirayo yenno yasalawo n'ayita mulokole basabira waka awo n'atera mama Richard ekitamusanyusa n'alowooza nti mulokole tabanga ali awo nga yeefula asaba kumba ayagala bawe kiki ekyaddirira wesabira kubanga ennaku gy'oyina ekwenjeeza ekyalo kyonna tokitegeera kiki oliko ndeka ekyo mukama akiwulidde akuwa omukisa naawe agukuwe ng'ova mu maka g'abantu nzize kusaba just ngende lwaki temwasabidde ku kyaki omwami wamugaana okujja ku kyaki okusaba yasazeewo ampite nzija tusabire wano onkolako n'olugambo nga bwe nakugaana ogenda ku kyaki kati mugende babiri anti namugaana tusabe tumalirize tulyoke tugende naye mama Richard mukama akusaasire empisa oyina mbi kitojja nosaba empisa nina mbi gwe teweewulira we oyogera olina oboggoka buli muntu ajja wano n'omugoba ajja wano n'omufubutula tulina obbayisa bulungi okusaba obusabi tukoze kikyamu kiwano tusabira makaago gatereere naawe oyige ku mpisa munnange ate nomunange wandibadde oyina empisa naye toyina musajja kubanga kitegeeza nti toyina mpisa omusajja yakubula fe abayina empisa tuyina abasajja mukwano mukama amanyi ebyange era birungi nnyo 100% kyobola nzize naawe nkusabire n'ebibyo bitereere biri 100% kubanga kati kankubulire nti ebibyo bibi nnyo okusinga ebyaffe kubanga teriyo yali agambyeko ku kyalo kuno teriyo yali ayimiridde mu kyaki n'awandika nti nze newaddeyo ngenda kuwasa simanyi eyeeyita omusumba gwe balekera kyakyo gikuuma mukama akulokole naye tajja kundokola nga tonnakyusa mpisa zo butekulekerawo okwenjeerera mu maka g'abannammwe tuzze kusabako busabi onoonya abasajja weefula mbu nzize kusaba ng'onoonya mwekutte nako mwembumbumulabe oba mumakinga nkutteko just omwoyo mutukuvu ake tusabe toddemu mukwatako sonyiwa nnyo naye mukama akusaasira era kyekagwa kyeyembu tumakinga munnaye yitawo eno amalisha lino togenda kusikasikanya bwotyo musajja wange wuwo genda mukama abasaasire gwegenda kama asaasire ennyumba eyo era njiwako amafuta mukama ogibeere abantu abo batereere kubanga obwo obufumbo munnange ye tumaze n'emyaka ate tuli basanyufu ate tukyasanyuka naawe kyusa ku mpisa olekerawo kutwenjererako aze yeesabuza akagoye mbukonnako naamulage talina kyalabye okomawo ne tusaba mulokole genda mulokole ndeete mugonkole ntya jakunfunamu nno obuzibu agakatona mugulogeza nodda mulokole naawe akusaasire ofunekoko gy'obeera onootera kutwala kitanda mu kyaki mbu obuulira njiri bwe bagambye ffenna tulya njiri Lydia galengere mumpeko ku kyalo kino kasooli wange mumuntu gwende sawa nali sawa kasooli wo ki watugamyeko nti tuli bakozi bo tufumbire kasooli wali ogenda kunkuba puleeti nanji kukuba kize badde nkugira musi mumpe ku kyalo ova luddawo tombuuza nkudda wampaawo nsamba empola ekigenda okutukako leero kiyita mmere
Zenkusaside. Lero wedde. Chawewana. Simweyewana yepaaka buchanga yepaaka. Wepaaka pampali jaliro. Lero batwepaaka lidde kugenda kukinda n'omusero. Oyagala okakasa. Taata yakutegerekedde emiggo munde. Oba agenda kukola ki oba wakoze ki? Gweyitawo bwoti ogendeko wali musengo ojja kulaba. Nze neesuuze leero okulaba nga bakutimpula kaana bakuse leero kati wakoze ekiro kimanyi kyewakoze kibagenda bagambye siinayo ngoye kiryoke kimunyambala engoye omukuba ne womutimpula ogenda funa diri emizibu ate mwasange enkola alabe oswadde bagenda kukuba kikuba jepagira nowepakira oloza zino zonna zinayitamu embogo mama ate museke bambiraba kola biki oyo aloza alina amagezi kambeere n'amagezi ngemboko tenumi tolina mwadde singa zikuyirikira bino osigaza nga tolina Ronald, mpeki ekigenda maaso noweesabika empale olinga omufu bagenda kuziika nazo mama nkibaako kuzira ate kiki sooka ombulire ki ekigenda mu maaso lwaki oŋŋamba nkusibe kata jategeera nti bisa ate taata ategeera biki wakoze eki abangambye agenda kunkuba agenda kukuba wakoze eki mama kwegaidi tagenda kukuba omusajja oyo bukyangalira abatulugunya leero tagenda kukuba ala wenna we weekapisa abafu be bakapika bwe batya ebigoye ebingi kati nze omusajja ono asusse okutulugunya abaana bange leero nina okukyogerako nze kisusse bijjeemu Ronald bijjeemu tagenda kukuba bijjeemu bannaye todduka enjala ennuma Ronald kale mukyala kale nda kale lidiya kale nati nfuyidde ennyaanya zonna nenzimalawo paka eri wansi ku kisenyi mujeeba okubya esimaati Tata Ronald nina ekintu kyenjagala twogereko Tata Ronald abaana bange bakipingira mu ntiisa buli kaseera laba omwana bwe yeekapisa engoye mb'ogendamu kuba yakoze musango ki tata nsonyiwa taata sigenda muddamu okolaki kati ate nga nkukubiraki nkusonyiwe wakoze eki okuleka nga ombuulidde kyewakoze nendyoka nkukuba wakoze eki baba balidi abangambye ng'ogenda kunkuba yakoze musango ki ono yakoze eki ekimukuba nabibagambiddewo nina omusika mulimba kyogenda mumukone mulabi nenawe oli katitizinya yemuka n'okuyimuka mulekerawo tuzanyira ku bwongo tudwale tumugezesa kwe kwambala zino empale kati nga nkukubiraki nawe obuggo ne bukutiisa laba ne banyoka bakusekeredde kati gwe osobola okukumba banyoka abo nga nvuddewo obuggo ne bukutiisa genda eri okole n'emirimu gyo kwata otwaleyo bayo ate olwala nabo baleke vayo kwata twalayo ebomba munju genda twalayo ebomba munju ate mwe temubiddamu balabe nawe Tata Ronald munayo okambuwalira nnyo abaana bampe kyayinze njali okambuwalira nnyo abaana lekerawo okambuwalira abaana kati nimba kambuwalira singa abadde takutate yali etabise bwatyo munange twagendayo naye twanyumirwa nga bw'okiwulira aba kiki kyetuliko wa Richard bano omwana atambula atya kati ate atambudde olaba bino byenkugamba omwana buli kaseera mugamba njagala atambule n'emikwano egimuzimba kakyani Richard ate biki bino naani gw'oli naye ani gwali naye gwoyo tomumanyi
tomumanyi yakatuuka bwati naye omutuukiddeko oyagala kuŋŋamba oyo omwana tomumanyi oba no bulijjo tabeerawo oli otya naye nze kyenjagala omwana wange abeere n'abantu abamuzimba abalina kye bamwongerako naye kati onamwongerako ki abayi musajja gwoba wavaaki bannanga olina olukunya ndoza singa kati olina lukunya singa oli munene okusingawo naye omuntu n'omumalako emirembe kati omwana omumala nze ndi muntu mulungi sirina buzibu ono mukwano gwange mulaga birungi binamusemba mu maaso ndowooza okiraba kati awo kiki kyakozeewo Richard kyuka tulabe mbadde Kiki? tata mbadde ebyo si byenkugamba laba empale zizo ziringa zaayonoonyeemu zaayonoonyemu omuntu ayonoonye mu mpala abeeranga nze tata gy'emyaka muzeeyi tagyononyeemu gwe mulembe oguliko awabayisala pressure muzeeyi pressure biki kale wulira n'enjogera yonna yakyo simanyi ondaba nkulaba bulungi nnyo muzeeyi oyambadde bbulu no kyogerako kino ekyabaana balwadde bano abaffe bennyini tata Ronald balwadde babadde tata Ronald bano abaana baffe naye munnange engeri gyoyogeramu nabo obabeeza mu ntiisa buli kaseera bakutya kati oyo Ronald omulaba nga yafunye ekizibu tasobola kutuukirira nagamba nti tata nafunye ekizibu bwe kiti kyokka nga gwe yakeera enkya n'omuzaala bano abaana abanga abawala bantuukirira lwaki njogera nabo nga maama waabwe ne Ronald antuukirira golooza lwaki tebasobola kutuukirira neraba abaana bannenya kuba naye naawe anti bagambe mu mbeera ennungi mukwano bwe tutabagambe mu mbeera ennungi tugenda kukuza abaana nga misege nga tebatutuukirira bafuule mikwano gyo bambi nkusaba busabi bafuule mikwano gy'abaana baffe waliwo oluusi amabega lwegayitirira ndaba Ronald webuli otumunyezinyako wano oluusi omunenya waganyadde n'omugaana okufukamira nange binyiiza tomunenya nnyo avubuse olina mukwata bulungi gwe sibwe wali naawe ngoti wansanga siwe nakusanga naye munnange omwana avubuse kati tulina mukwata mpola mpola tumubuulireko mpola mpola bamanye nti taata mukwano gwaffe maama mukwano gwaffe awo manchoba okola budde eri ng'oli nabo nawe bagamba amawaggali bagakendeire kyo kituufu kati balina okukulanga naffe bwe twakuliza kituufu kati gwobaga tata we bumba mwogera naye mukakkaneeko mukole kino kyabaga kyewamukola kanate obusungu bunaavaawo enjogera eno oba oggola nange olaba omboggolera nekitereezaamu nsonyiwa we bambadde ekikola oba oliawo mba ekikola nga sigendere kale mukwano kale nkooye nfunire ekyokulya kankuleetere kacaayi wano mu kiyungu Richard nsiba nkugamba wano na bulijjo njagala otambulenga n'emikwano egikuzimba abantu ng'abo ab'ekika kye batalina kye bakwongerako apaana wane wange sijja bakkiriza Richard kiki omumalako emirembe omwana oyo osanga yandibadde munene naye omwana omumalako buli lwakomawo n'omusojja kiki kyo nze si kumusojja njagala omwana wange muteeka mu layini njagala abeere mu layini njagala abe naye taata oyagala nkole ki maama nze kati kyennaalirabyewo kankwatemu ebyange ntambule nviire omusajja oyo afune emirembe tewali kintu kyenkola taata oyo n'asiima buli kimu ankyojja bukyojja buli kyenkola tasiima buli kyenkola nze abeera ku mumwa gwe buli kaseera kankwate ebyange ntambule muviire ngende nkola ebyange ajja kufuna emirembe waka wabeere nga waterera kyeka nze muleetera obuzibu anjiganya ninga atali mwana we simanyi siri mwana wo Richard ekyo ani akugambye nti toli mwana wange tunula eno Richard nkugamba ekyo saagala kuddamu kukiwulira njagala okimanye nti gwe mwana wange yekka wano nze bulijjo amanyi tokimanyi amaze nakitegeera nti ye mwana yekka gwalina leero lwokirabye nze sikuseekooya naawe nakugamba Richard waalikwatira ekkubo n'ava wano nga obuzibu buvudde ku gwe ogenda Richard bw'agenda naawe ogenda ate todda ekiki todda bw'ova wano n'agenda naye mukazi gwe wabaki kati olaba ndi wano ngolola mwana mutereeza mu layini ate weekyanga weekanda g'ogenda gwe vaawo naawe ogende olagawa ngamba yitawo wano ntereeza mwana jangu wano
Uncle. Uncle. Zoka tetulina nva. Tetulina nva ate emmere nettera okujja. Tetulina nva? Mu fridge enva zaweddemu. Kamu abaddemu. Ezabadde mu fridge zetwafumbye ekyeggulo kati temuli. Naye nagamba enva eziba ziggwawo ombuulira ne tutaviirawo nga tetulina nva tezisobola kutuggwawo. Kale beeraawo kanje nkuleetere enva. Ondeetere? Ogenda ku bbuca? Kandabe. Mu fridge omwo mulimu enva. Temuli. Wakebeddemu bulungi. Ye nakebeddemu ezabaddemu ze nafumbye ekyeggulo twaziridde. Kale kaneekeberere nze kankakase. Omanyi mu abaana temwagala kunoonya. Kale anko. Temwagalira ddala kunoonya. Nze nkugambye ate owakana. Kwetaga munange jangu. Kwetaga imukama. Kukola imukama. Jangu jenda imukama. Rasa tabararararara. Ya la 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 sata mama. Ya baba. Ya la 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 sata mama. Jangu mu makaka no mukama. Sembera wano mukama. Jangu chusembera mukama. Chusa buli kimu mukama. Kwata ku makagenge, kwata ku bulamu bwange, kwata ku family yange mukama. Ya la sata baba. Ya sata mama. Shata mama. Ole kana ki? Ali agenti ndekana nsaba. Osala bwotyo. Munaye, nokuyita moya ke atukyuseko akwate ku bulamu bwaffe n'amakaga. Kati gwali keti kyamu. Wandi musabye nakugana okulekerawo okulekana ku makya. Nyabo. Njagala okimanye nti nze okusaba kuno nokoola mwoyo kuno kwendiko kyekisizza obulamu mu maka gano n'akalembereza ke tulina kano. Mukama essaala zange zensaba. Akalembekereza kwani? Kwani? Kufenna. Munnange tojja kunsiriwaza. Lekerawo tulekanira. Kwetaga. Nkugamba lekerawo tulekanira. Kwetaga. Mukazi gwende kanyina okusaba. Nyina okusabira amakagala ate nawe nkusabira mu linnya lya Yesu. Nkusabira Mukama akukyuse. Nkusabira Mukama akwetaaga. Akuyita Mukama. Haleluya. Mukama akwetaaga. Akujjamu obukafiri buno Mukama. Haleluya. Lekerawo tulekanira. Mukama akwetaaga. Mukama akwetaaga mukazi gwe Mukama. Yino nyama. Mu fridge nze mwenji. Ana wenera nyama. Anko tulya nyama. Buli lunaku ne tulya nyama kya misana kyagula. Ate kabiiki. Tukoye nyama buli lunaku ku makya biki sapa. Tina. Obadde oyagala nva. Nasinva naye nga si nyama tulyeko ku binyeebwa bakalo b'ebijanjaalo. Enva zino batuyagadde ennyama leero. Zizeeyo mu fridge ogende onoge doodo. Nedda. Wangi? Kati nze sibikkiriza sijja bifumba. Tukoye ennyama. Omaitaba buli lunaku lanchi sapa n'ekyenke. Ennyama y'obuli lunaku n'abo ku kyalo banaagamba nti. Kati mukole bwe muti kintu kyangu nnyo. Eno mugiteeke mu fridge. Mugende mu lusuku munoge doodo. Kati doodo gwe mugenda okunoga gwe mba mufumba. Si doodo yadde twagala nyama ne doodo. Wanyina kwoye nnyo jjo. Ati anko wasuze weeba. Sato tulo tukuluma. Ya emisana nakoze nnyo. Kati mukole nnyo. Kyova naleese ennyama eno jjo ne mutagiraba nti nagireese ebaddeyo. Nakebeddeyo la ne kumata nkebeddeyo nga tedinva. Kati ate eno nze njijjeewa. Ebadde mu fridge kati engeri gy'otuyagala kulya ennyama y'ensonga lwaki ozo ng'ambe mbu teri nnyama ng'ate gy'eri n'ogirekayo. Nabadde nkebeddeyo nga tewaliyo. Anko nange Amate tetulya nva leero. Eno Edi. Eno amagiteeke mu fridge. Mugende mu lusuku munoge doodo. Tetujja lya ne doodo yadde n'ennyama tetujagala. Kale muteekeeko omunnyo naye nze munjokyereko. Era tugenda kuwa mmere enkalire. Oyokirako. Kawansi. Kamangu wansi. Kawansi gwe tanje emiyembe gy'olya mito. Kale kawansi. Vai.
yanguwa tekamu obwangu ina gyendaga yita wano wekwata wuki wesuubuke wansi nze nja kugwa kale yanguwa mpaayo Richard yanguke mpaayo nina gyendaga mpaayo kuba singa naffe tutandika essaawa eno buli omu emiyembe we giri yonna buli omu naalya nga alya bito alya bito oza ginaabeerako nejengera wetugaale tewagirya muzeeyi bwemba nagirya byaggwa ebyo nali twali kyali naye gwolina musajja mukunzi we nali ebyo ebyembe nalisenkana gwe ndi musajja mukulu kawansi manguddaano kwati eridde ewamu amaenoonya miyembe egyayo ba miyembe Richard giringa egijjo muzeeyi muzeeyi emiyembe egijira giringa egijjo gino emiyembe gya kyalo si gijjo ekitegeeza girina kwengera kati okuliibwa muzeeyi zajakyala ate giba gijjo kati vaayo gyengedde gy'olya goli kyalo muzeeyi emiyembe gy'olya gyengedde guno gukoze gutya ebiyembe bito ebyo byokuba byolinnye eyo byolya okitegeera otegeera bulungi nze nkuba muyembe gwange ngulesseeyo nkugambye ntya nkugambye va kwate kuba eridde ewamu muzeeyi omuyembe gugwo kwate kuba eridde ewamu egyo emiyembe gy'oliko mito nawe wenyini ogiraba laba ekiyembe kyolya emiyembe egyengedde gibeeranga ogwo kati oŋŋamba ngaani tadiva ku miyembe kwate nina gyendaga tondwisa kwate kuba ogende onsanze nina wendi kati genda va ku miyembe gino emiyembe gino nawe mugyagala nga gyengedde ensi yonna eyagala okulya ekyengedde oba ekirungi wama emmere mulya mbisi oba mulya nto tugaye kwe tewagiryako byaggwaka genda gino mibi tambula nzeeyi neesonyiwa Richard genda ewamu nzeeyi neesonyiwa genda ewamu gonzaala oŋŋamba ogende waka gonzaala omwana bw'azaalibwa abeera wa gavumenti tabeera w'abazadde be era buli muntu omukulu ku kyalo aba avunaanyizibwa ku mwana oyo kale gavumenti yempadde emiyembe tambula ogende bwewa tewali agikuwadde genda nzeeyi neesonyiwa tambula ogende nina genda gondwisa va ku miyembe nkuganye genda gyolaba siddamu okukulaba oba muyembe ekyo oba muyembe nja gikuba si gijjo tambula ogende era siddamu okukulamu okoleka ekisiru bwe owulira zigezanga Nze